bankwatira mu ggwanga lya Saudi Arabia bakama bange ne banneebakako nga bwe baagala kintwalidde obudde ne kintwalira obuvumu ne kintwalira akaseera okuvaayo okwogera abaana ab'obuwala abakubira ebyeyo mu ggwanga erya Saudi Arabia muli baana bagumu nnyo mwetaagwa okuweebwa ekitiibwa kuba nze wennyumya ku byantuukako munnange toyinza butayoza ku munye ebyo nno bye bigambo bya muganda waffe omu Kukyeyo abadde akolera mu ggwanga erya Saudi Arabia nga housemaid soogera ku mulala yenna njogera ku TikTok ow'amaanyi alina good following good numbers ku TikTok omuwala ono ayogera nnyo nga omukomediani waffe mu ggwanga lyaffe erya Uganda ayitibwa Anne Kansiime mugenda bbanga mumwewulirirako mu statements ze sigenda teekawo obutambi bungi wabula ngenda batirawo obutambi obwo bwokka mwe mugenda okusobola okufuna ekyokuyiga woba olyawo era gwe wekka ayina amatu gw'ogenda okuwuliriza obutambi buno wabula nga yenze Shila Arditah mbabuuzaako yonna gye muli nti mwebale okusiiba mbagaliza ekisiibo ekirungi wabula tejjukiranga gwe wenna ayina obulwadde oba ayina ekintu kyonna ekikugira okusiiba muganda wange teweetantala kusiiba kubanga bw'ona osiiba ng'olina ekikuluma oteekeko emirimu emingi oyinza obutasobola so wano wenkusabira bw'oba oyina ekikuteteeganya mu mbeera y'obulamu nga oyina ekikuluma omusujja oyina ulcers oli mu periods n'ebintuntu ebirala munnange tosiiba kubeera ne wonekaka weesiibe osiibe nti osanyuse abantu bakama abo abakozesa ekisiibo Allah tajja kubanga akyanukula wabula ate katugendeko mu katambi kano ate era tukomewo. I went to Saudi to look school fees for the kids my father produced. When I reached in Saudi, I worked in one family which was too harsh to me, very harsh, and it didn't want me to even to eat. It wanted me to eat as I'm working. I had someone who would even supervise me. You know, supervising you to see whether you've seated, to see whether you are working well, to come and come back and clean here once again. You know, that kind of a person. Yeah. That first family, I was not able to be in it. It's like, no, I have to go back. And at least another family, for it was their business. You would come sleep at their place, and in the morning you go and clean people's houses. So I worked in the first house for 1 month and came back. Worked in the second house for like 3 months, for like 3 weeks. I came back. Now the third house. No. I got another house that took me in for like 2 months, and I came back. Now another house. Now let's go to another house. The house that I received. Boom. Remember those houses. People who work in Saudi, you're too strong. People who work in Saudi for more than 2 years, and people who finish the contract. I salute you, because I didn't finish the contract. People who work in Saudi and you even extend your contracts to 6 years, 7 years, I salute you, madam. I salute you. The house I went in, there were men. Not specifically men, there were also women, but women, like there were like 4 men, and then like 6 women in that very house where I was working. It was big like that. So you people, when I went in the house, I went for first week, second week, third week. I wanted to stay there for 1 month. Fourth week as I'm finishing my month, those ladies, they moved out, like with their men. They moved out, and I had to stay behind to clean the house, or to like, it was kind of Ramadan. Yeah, it was kind of Ramadan. So they moved out, and I had to also like clean their house, clean everything. It was evening time. You know, sometimes they go to other places to be there. But yeah, 3 men came back home. 3 men came back home. This one is unassayable, but I'm going to say it. It is unassayable. Guys, these people came in. I have never told this to anyone. It was, oh my God, I don't know. Okay, these men, not even these men came in. I was not even in the room. I was in the what? Oh, I was in the kitchen, cutting what they asked me to cut. You know, after the ladies coming, they wanted to prepare those zombies. They wanted to. Okay,
Let me not even explain that. The reason as to why I am saying this is because I have never told it to anyone apart from my family. These men came in. They covered my face. Like, one touched my hand, another one covered my face. They carried me. Remember when my periods. Oh shit. I remember okay, I'm trying to gather the courage. I remember I was in my periods. These people, they raped me. It is not one person who raped me. They were not two people. These people raped me. I'm in my periods. I breathed like nothing. When their family came in, they found me showering. They found me washing blood. Remember, I am bleeding naturally. And look at how they add more bleeding. So blood couldn't. Like, it was too much. I had to clean. You know, they had these carpets like these ones. Carpets like these ones. Yeah, so for them, their rooms, most of the times, they are made up of those carpets. So, they raped me on the carpet like that one, and everywhere was full of blood. Blood. Everywhere was full of blood. I was cleaning, and their wives came in, the ladies came in. They found me cleaning blood. They were like, what is it? What is wrong? Have you cut yourself or anything? HP. Awolololo. Baganda baffe bangi nnyo abali mu mbeera eyo era abatunulako mu mbuga ya sitaani ngamba mu mawanga ganaago obuwarabu. Omuntu ayinza okuŋŋamba n'aŋŋamba lwaki buli kintu kyonna ekikwatagana ku bawarabu gwe ku sayidiyo kibeera kibi. Lwa nsonga nti nange nkoleddeyo abawarabu mbamanyi, manyi what they are capable of doing n'ekyo kye batasobola kukola, wabula ng'ate okurepinga kye kintu ekibanguyira era bakikola nnyo olw'ensonga nti bo tebabasomesa morals, tebabasomesa empisa, tebabasomesa engeri gye balina kweyisaamu n'abantu abatali ba family members. Ate jjukira nti ffe abakozi batulabanga kyakuzannyisa kyabwe. Ekyo kijja olw'ensonga nti mu contract ze basayininga ensi ku nsi mulimu ebigambo ebitegeeza nti tubawadde abantu abatasobola kweyamba, oba tubawadde abantu abatali bulungi pocket wise, abantu abatasoma, abantu abatalina we babeera, bamasiikini, nfunzi, bamulekwa, tubabawadde babiri nga babayambako okukola. So gwogenda okujja nga your boss has a different perspective towards you. Oyinza okujja nga omanyi oluzungu olwakabi nga lulingo olwa aviator n'akutya n'akuzza nayo n'agamba ono simusobola, n'akuleeta nga obwongo bwo buli very very sharp n'agamba no ono yasoma, lwaki ali wano, lwaki olowooza kibeera bwe kityo. Abamu ku mmwe ndowooza mukimanyi nti bamanyi n'okubagoba ku mirimu, naye nga the reason as why baku abolitions okuva ku mulimu is that nti bakitegedde oyina a good and genuine background gye babadde tebamanyi, oba background eriko ekintu ekibeera liikiriza nga good education oba nga okuva mu healthy family nojja eno obeere nga naawe otandika obulamu obwo, wabula n'obatomera mb'otandikidde mu kiyumba otandika obulamu obubwo, bagenda kukutya era bajja kugoba ku mulimu. Ndowooza ebintu bino bye njogerako abasinga mu bimanyi, wabula ate era nga nsaba mmanye
ku ndowooza zammwe nga mwe ba viewers abalaba obutambi buno olowooza ki ku video zino zenkola olowooza ki ku mbeera y'ono omuwala isn't this girl a warrior omuwala ono warrior omulwanyi namige ekintu ekyo okutuukako n'osigala ng'oli muvumu n'obeera n'amaanyi agavaayo mu bantu okwogera ng'ate obadde osirise for so long bannange kyewuunyisa n'otatya kubuulinga n'otatya kusekerera n'otatya kusunga n'otatya kintu kyonna oba abantu bagenda kuntunako batya wabula gwe n'ogamba let me be a living testimony to others that abagenda okugendayo okukola bakimanye nti this and this and this is happening agenda okutuukayo ng'amanyi this and this is there ekintu n'ekyo nkikwebaliza yenze Sheila Arditah imbaagala nnyo